Amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform Alex Waiswa Mufumbira ayongedde okulaga engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yayongera okukozesa obukugu obw'enjawulo ng'amaze okwekengera ebikolwa bye yaliko Leader of Opposition Mathias Mpuuga Nsamba gye yali atandise okweyisaamu n'azuula ebimu ku ebyo byali bitatambula bulungi oba Mpuuga kye yali ateekateeka naddala nga amaze okulya obwakulira oludda oluvuganya gavumenti. Kampala TV 256 gwena atannaba kuba ngu subscribinga nja kujjukiza nno okusubscribinga okonere ddala okukadde kano nno kajja bakakuwa notification okufuna kutegeera nti waliwo eggulire lyonna lye tusobodde okuba nga tuteekayo. Commentinga naddala ku mulamwa gwe tuba tuleese okwoteeka okusharinga n'okulayikinga. Alex Waiswa Mufumbira ono nno ng'amanyiddwa nga amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform avuddeyo n'akakasa nga omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yateeka essira ery'amaanyi mu kubega eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba okumanya ki kye yali azzaako naddala mu byobufuzi. Waiswa Mufumbira avuddeyo n'ategeeza mu bigambo mu lufuutifuuti, "One of our top priorities in running this political struggle against dictator Yoweri Kaguta Museveni is spying, and it has helped us so much to get intelligence information from our enemies within us and outside our political party. So that's why we have politically and physically survived up to this time." Bye byabadde ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbira ng'agezaako okulaga engeri ekibiina kya National Unity Platform lwaki n'essaawa eno kikyali ky'amaanyi nnyo. Waiswa Mufumbira yayongedde n'avaayo n'ategeeza nti bw'otunuulira omusimbi omungi ogwateebwamu naddala nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okutwalayo okwemulugunya kwe mu kkooti ensukkulumu nga yeemulugunya ku buwanguzi bwa Pulezidenti Yoweri Museveni. Bano nno balina ebifaananyi eby'enjawulo bye baafuna nga biraga Mathias Mpuuga Nsamba bwe yali ng'ali mu kafubo oba mu bufubo obumu okwali akulira essiga eddamuzi Afonso Winnie-Dollo kw'oteeka n'abamu ku balamuzi abaali bagenda okutuula mu musango gw'okwemulugunya Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yateekayo. Kino nno tebaakitwala nga kyakusaaga era baayongera okugoberera ddala ebikolwa bya Mathias Mpuuga. Mufumbira ayongera n'ategeeza nti obujulizi bwonna bwe baafuna nga bo aba National Unity Platform baabweyambisa era ne baggyayo petition gye baali bataddeyo eyeemulugunya ku ngeri Pulezidenti Yoweri Museveni gye yali awanguddemu okubeera omukulembeze. Omusango guno kwe kusalawo bo ne baguzza mu kkooti y'abantu olw'ensonga nti baakizuula mu kkooti ensukkulumu ekulemberwa Ssaabalamuzi Afonso Winnie-Dollo baali si baakufunayo bwenkanya. Era Mufumbira ayongera n'ategeeza nti essaawa eno Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yeeyambisizza omusimbi mungi ng'agezaako okubega ebifa mu National Unity Platform era akozesezza enkolagana eyo okugatta Sipiika Anita Among n'eyali akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga okugezaako okumanya ebifa mu kibiina kya National Unity Platform. Okusinziira ku Mufumbiro avuddeyo n'ategeeza nga bw'otunuulira intelligence network y'ekibiina kino ekya National Unity Platform ebayambye nnyo okumanya Mathias Mpuuga ky'azzaako era ne bongera okukitegeera nti Mathias Mpuuga azze nga akolera Pulezidenti Yoweri Museveni kw'oteeka n'akabinja akamanyiddwa nga DP Block nga bano nno bazze nga bakozesebwa
okugezaako okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform okutwaliza wamu. Mufumbira ayongera n'atutegeeza nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bw'akozesezza ensimbi ezisoba mu buwumbi 5 okugezaako okunafuya Bobi Wine asobole okutuuka mu kalulu aka 2026 ng'ono takyasobola kubeera nga oba nga takyali musuutibwa naddala mu bantu nga bwe kiri essaawa eno. Kyokka nno Mufumbira ayongera n'ategeeza nti bw'otunuulira ebigenda mu maaso essaawa eno kyongera okulaga nti Mathias Mpuuga Nsamba banaatera okumaliriza enteekateeka zaabwe ez'okuwandiisa ekibiina ekijja nga kino kye kigenda nakyo okuvuganya mu kalulu aka 2026 general election era ng'ekibiina kino kyakubeera ku ludda oluvuganya gavumenti. Kyokka Mufumbira bw'abuuziddwa kibiina ki kino kyayogerako avuddeyo n'ategeeza nti essaawa yonna Mathias Mpuuga ng'ali wamu ne banne abamukkiririzaamu bakulonkinga ekibiina ekimanyiddwa nga People Power Front. Kino nno nga kyakugezaako okubuzaabuza abavubuka naddala abo abawagira Bobi Wine olw'ensonga nti n'ekibiina kyabwe kizze kimanyirwa bazze balina eŋŋombo ekozesebwa emanyiddwa nga People Power. So Mpuuga ne banne baleese ekibiina kyabwe kimanyiddwa nga People Power Front mu kugezaako okubuzaabuza abamu ku bavubuka naddala abo abagoberera ekibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform. Kyokka kino kino Mufumbirwa bamubuuzza ayongere okuleeta obukakafu. Ayongedde n'ategeeza nti bw'otunuulira abamu ku babaka ba Parliament naddala abo abali ku kibiina kya National ku tiketi y'ekibiina kya National Unity Platform bangi ku bo abagenda kuvaayo okwegatta ku kibiina kino ekikulembera Mathias Mpuuga Nsamba era ng'aba National Unity Platform essaawa eno baabukanye dda ne kaweefube w'okunoonya abo abanaabaddira mu bigere ng'omwaka ogujja ate gunnaba kutuuka era essaawa eno nga bo bannakibiina kya National Unity Platform bali mu kaweefube wa kusunsulamu abo bonna abanadda mu bifo by'abo ababaka bo be balaba nga tebakoze kimala oba nga bo baasalawo okutambula n'eyaliko Leader of Opposition Mathias Mpuuga Nsamba. Kyokka Mufumbira ayongedde n'alumiriza Samuel Lubega Mukaaku n'akabinja akamanyiddwa nga aka DP Block okukulemberamu oluwenda lwonna alugezaako okunafuya Bobi Wine kw'oteeka n'ekibiina kyonna ekya National Unity Platform bano nno nga beeyambisa ensimbi ezibaweebwa omukulembeze w'eggwanga Uganda. Ojja kujjukira nti akabinja kano aka DP Block kakulemberwamu Samuel Lubega Mukaaku akaatandika dda okufuna ekifo kye barentinga oba kye bakozesanga amaka gaabwe wano nno nga bagenda okusinziira pulaani zaabwe zonna okuba nga zisaasaana naddala mu bitundu bya Buganda okugezaako okunafuya amaanyi g'ekibiina kya National Unity Platform olw'ensonga nti amaanyi gano gali wano mu Buganda. Era Mufumbira avuddeyo n'ayongera n'ategeeza mu bigambo bino mu Lunyaanyimbe, "We are very prepared to face off with Mpuuga and his team. We know his constitution amendment proposal and those of Richard Lumu are obfuscated by President Yoweri Kaguta Museveni, and they plan to use them as a weapon to weaken the person of Bobi Wine, which will never happen. For that, I assure the entire world nti tewali kijja kutuuka ku Robert Kyagulanyi." Ebyo nno bye bimu ku bigambo bya Alex Waiswa Mufumbira. Kyokka bino Mufumbira yagenze okubyogera ng'emabega awo akulira ekiwayi kino ekya DP Block oba omwogezi amanyiddwa nga Ismail Kirya yavuddeyo n'ategeeza nga bano bonna abeerimbika mu DP Block nga obudde bubakeeredde ng'essaawa yonna bagenda kutwalibwa mu kkooti olw'okwagala oba olw'okweyambisa silogane yaabwe eŋŋombo kw'oteeka langi zaabwe n'ennyimba
ez'ekibiina oba mu nkuŋŋaana zaabwe zonna ze balimu ez'ebyobufuzi. So ge amawulire agamu agongedde okuvaayo ne gakirambika nga Bobi Wine bwe yateeka essira ery'amaanyi mu kugezaako okubega Mathias Mpuuga kye yali azzaako oluvannyuma lw'okutegeera ebigendererwa bye. Kampala TV 256 gwena atanaba kuba nga subscribinga tutambulire wamu, commentinga naddala ku mulamwa gwe tubeera tutaddeyo, ate era likinga osharinge n'eddoboozi lino lisobole okuba nga lyeyongerayo. Kankwagalize okusiiba obulungi, olunaku olulungi, beera bulungi, weeraba.